naye nvumiddwa ku social media nenvumwa buli wamu olw'okuba nti mpagira NRM. So ne NRM yessaawa embeererewo nga yo nga NRM Tikimi Michael wakoze ku Freedom City wa watagenze bulungi. Nina amabanja neetaaga okuyambibwa. Nina amabanja sijja kukyekekkerera. Owulira nina amabanja nakozemu losses ne NRM nsaba ekwatireko egambe waaganye Michael. NRM ereke kulinda nti oba nfunye buzibu oba ndwadde ngenze ku kitanda eryoka eveeyo egambe nti King Mike abadde muwagizi waffe katugende tumujjanjabe katugende tumukolera otya. Nkyali mulamu omuvubuka asobola okwekolera tewali ofisi ya NRM gye saatuukamu. Abakulu mwenna nabatuukirira ab'ebitiibwa ne mbawandiikira naye temundeka wabbali kubanga ndi muwagizi wammwe ndi muwagizi wa pate ate era neteekateeka kulaba nga nkola nnyimba zigenda kuba nga zitambula mu kampeyini ni mukweteefu kweteekateeka. So neetaaga obuyambi kuva mu NRM. Mbasaba nsaba pulezidenti waffe omulungi otegeere pulezidenti tukwagala nnyo, pulezidenti tukwagala nnyo, tukwesiimisa pulezidenti. Nsaba oveeyo ku nsonga eno nange King Mike nfiibweko ng'omuyimbi wa NRM ng'abayimbi abalala. Emmotoka bwe zijja ziweebwa abalala, sente bwe zivaayo ziweebwa abalala, naffe tufiibweko. So nsaba omulanga guno gutuuke eri abakulu ba NRM mubategeeze King Mike kati neekweka bwekwesi naye nga sirina kwekweka, nina okuba nga nyambibwa. Bannamawulire munyambi nga bwe mubadde mutambuza show yange nga bwe yatambula, mugitambuza nnyo, mwebale nnyo gipromoting okulaga abantu nga bwe yatambula. Naye nsaba era message yange eno mugituuse. King Michael yeetaaga obuyambi. President musaba aveeyo. Siri bulungi ate nga ndi wa pati. Saagala muveeyo nga ndi eri ngudde musooke mujje muntaase. Byebyo ebigambo byange naye nga nze ku lwange nkyawagira NRM sobola givaamu.